media. Twebaza nnyo abantu batuyambye mu nsonga zonna. Leero luno tubadde mu Kayunga Town Council nga ffe ab'Amajje, Poliisi, prisons ne ba businessmen, aba taxi n'aba local politicians nga tukuŋŋaanye wano okulongoosa ekibuga kino mu kituyita mu luzungu Army Week. Army Week eno tugiselebratinga nga twetegekera okujaguza olunaku lwa Tarehe Sita, naye nga katufe nga Kayunga, abakulembeze b'e Kayunga n'Amajje e Kayunga wano, abantu nga bwe tukimanyi nti buli muntu yenna atasobola genda bugwire wagenda okubeera emikolo emikulu. Kati naffe tusazeewo ng'Amajje n'ebitongole ebirala ebyokwerinda tuyonje ekibuga kyaffe tubeere mu environment ng'eri clean, kubanga tumanyi nti lino gye ly'abantu ba bulijjo be bayamba ejje lya NRA okuwamba obuyinza mu 86. So lino gye ly'abantu ate abantu balyenyumirizaamu. Kyoba olaba bwe twataddewo eno activity eno y'okuyonja ekibuga ky'e Kayunga, abantu bennyini basazeewo okujja okutwegattako kubanga beenyumiriza mu ggye lyabwe. Olunaku luno olunaku lukulu nnyo kubanga lwe lunaku President Yoweri Kaguta Museveni lwe yagenda mu nsiko n'abakulembeze abalala okulwanira enfuga ennungi, okulwanira emirembe gy'Abannayuganda gye tulimo kati, gye twenjoyinga mpaka olunaku lwa leero. So bino bijaguzo ebitujukiza olutalo President waffe lwe yakulembera Abannayuganda ne bamuwagira okuleeta emirembe n'enkulaakulana gye tulimo kakati.